Lungi ate ku Midak Alarm TV Uganda tukwaniriza nate ku programu yaffe Kyaddala. Tuweebaza okutusupportinga, tuweebaza okututeekamu obwesige. Bwe mwayamba oli omukyala bamuyamba ne bamuyamba. Nate tukomyewo tuna family endala olunaku olwaleero gye tulina. Bagenda babatubuuzaako tubamanye be baani bakola ki. Embeera gye tulimu eya lockdown bo ebatwala etya era batambuza batya obulamu na bizibu ki bo nga byo bye balina kuba abantu aba LM tubamanyi ng'abantu abayamba abantu abakwatirako abalala abalumirirwa abalala naddala ffe aba programu yaffe Kyaddala. Nange Helen's Mentor katugendeyo tubabuuzeeko tubamanye be baani tumale tukomyewo tukwaniriza ku Kyaddala. Amanya gange yenze Mukisa Deborah. Amanya nze Kayemba Richard. Tubaniriza nnyo ku Alarm TV ku programu Kyaddala. Omulabi wa Kyaddala ayinza okwebuuza n'atunulawo n'agamba oba baani nate nedda kansuke mbabuuza emyaka gye mumaze mbuze ddadi. Twakamala emyaka 10 tutambuza gwa 11. Tutambuza gwa 11. Kati mwesanga mutya mutandika okubondinga musalewo nti tugenda fuuka mama na taata mukyala na mwana. Twesanga mu kanisa kuba nze ndi mukyala mulokole. Tusalawo nga omanyi process y'ekkanisa ne tutukuza obufumbo bwaffe kuba yali mbaga ebyaddala. Ne tukola embaga mpeta ne batugatta bulungi nnyo yali 2010. Ne tufumbiriganwa era ne tubeera muntu omusaawe no tuli bafumbo. Mulina abaana bameka? Abaana tulina abaana 4. Ono baby ye last born. Baby ye last born. Alina emyaka ngemeka? Alina emyezi 6. Omuntu ali ku programu Kyaddala waba atunuddemu bw'ati alaba omwana yesibye ekigoye naye nga tetunaba kugendayo mukola ki okwebeezaawo? Tuli mu mbeera ya COVID naye kaŋŋambe bwe nti Mukama yatugabirira kuba nze ndi musomesa owa nasale, omwami musomesa owa primary. Essaawa eno bwe njogera omusomesa kiba kitegeerekeka nti amasomero baagaggala kati ssaawa ya leero tetusomesa. Naye nga Mukama bwali omulamu tulya ne tunywa naye lwe biba bigaanyi tubireka naye ng'ekyamazima embeera si nnungi kuba tuli basomesa. Bannange waliwo abeera ne bagamba nti saasira omusomesa era yafuna musomesa munne. Famire eno gye tulimu y'abasomesa 2, taata musomesa ne mama musomesa ag'omulabi wa Kyaddala. Babaggala amasomero tegakola era tebakola. Bagambye obulamu babutambuza bwe batyo bafunayo akalimu oba kaki ke bakola nti sigamba nti gwa lubeerera kuba tebakola tebalina kyakola. Omulabi wa Kyaddala ayagala okumanya lwaki musazeewo ne mutukkiriza kamera zaffe ne zibatuukako. Tusazeewo kubanga obulamu si bulungi tuzze tusobole okufuna muzira kisa yenna asobola otukwatirako naddala ku nsonga y'omwana waffe ono asobole okulongoosebwa kubanga omwana waffe afulumira wabweru. Ate olw'okuba tuli basomesa tetulaba busobozi bwonna busobola kufuna ssente ez'okumutwala mu ddwaliro alongoosebwe. Kyefudde tuddukira eri abatulaba bonna oba tunaafunayo omuntu n'atukwatibwa ekisa. Omulabi yandiyagadde okumanya omwana okulongoosebwa akulongoosebwawa era alina kizibu era kyatandika ddi? Omwana ono twamuzaala bulungi, twamuzaalira e Kawaala Health Center ne batusiibula naye ekiro n'atandikirawo okutabuka, temperature n'erinnya n'eva ku normal temperature nedda ku 40 ne tudduka mangu mu ddwaliro eryali tuli okumpi. Omusawo n'atugamba nti omwana alabika alina obuzibu kuba first aid gye muwadde yandibadde ateredde. N'atulifaalinga e Kawempe ng'omwana ali bubi nnyo nga tasana bulungi
olwatuuka ku geti e Kawempe ne bamutwalirawo mu special care ne bamuteerawo ku oxygen ekiro ekyo nga wa lunaku lumu ne bamusako oxygen ffe ne batugamba mujja kujja ku ssaawa 4 mulabe ne tugenda eri waggulu wabeera abajjanjabi twaddeyo ku ssaawa 4 ng'aliko oxygen ng'asasima yero ng'asasima green kwega ne tutya olw'okuba yali first time kuba omwana wakuna bali abaana basatu obuzibu nga buno tetubufunangako ne tutya nnyo ne tweraliikirira omwana abeerako oxygen ne bamugaana omuyonsa yamalako oxygen kumpi ennaku nga 10 nga tayonka kati bwe twabeera e Kawempe ennaku nga 2 ne bamukola x-ray ne bamukola scan ne bakizuula nti omwana alina ekizibu mu lubuto ne batulifaalinga emulago gye baazuulira nti ekyenda kye ekifulumya pupu kirina obuzibu ne baga tugenda mulongoosa mu kiseera ekyo Katonda yatubeererawo kubanga emulago tebatusaba za kulongoosa naye nga bomanyi eddagala twagula eddagala twakola tesiti okukakananga miliyoni 3 ziweddewo kati ne tugasinga batusaba sente ez'okulongoosa koolo sente zandisuseewo era tetwazirina abantu be batuyamba ki ekyabaawo nga mugenze mulago eddagala x-ray tests ez'omusaayi esikaani kuba byonna byo twabirawundinga ofu nga biri 800 kati eddagala jjo nga lya bbeeyi bakuwandiikira eddagala lya buntu 2 ogenda okutuuka 23 bakuwandiikira eddagala limu ogenda okutuuka 9 okuyingira theatre gwe weegulira eddagala twagula eddagala kumpi almost ya 7 okuyingira theatre bwe batyo mulongoosa kati bw'olawundinga off miliyoni 3 ne ziggwawo. Sacha Yesu Gideon. Sacha Yesu Gideon. Omuntu yandiyagadde okumanya Gideon yaba like olubuto lwali nnomo. Olubuto lwali nnomo kubanga nagenda mu intaneti emirundi ena kuba gye giragirwa. Yonna ne ngigendayo ne musikani ne ŋŋendayo ng'omwana mulamu era ne baŋŋamba omwana ali bulungi era ojja kuzaala bulungi. Ekyamazima nazaala bulungi kuba nagendayo ku makya twagendera mu takisi nga terunubala nnyo ne tutuukayo nazaala essaawa 10 ku ssaawa 12 ne batusiibula ekitegeeza nti nazaala bulungi ate nazaalira na mu ddwaliro lya gavumenti kuba nazaalira Kawaala Health Center ekitegeeza nti nazaala bulungi. Kati omuntu yandiyagadde okumanya oba okulaba omwana ono tebabawanvuya nnyo nga mugenzemu. Emulago tebatuwanvuya kubanga twali tutambuliranga ku bbaluwa nazaalira Kawaala ne tugenda e Kawempe ne tugenda e Mulago kati tebatukola bubi nnyo era abasawo abakola mu baana ab'okulongoosa eyo musajjale ekyamazima basawo balungi nnyo kubanga bafa ku baana era baatufaako nnyo e Mulago. Kino tukyewaliza gavumenti yaffe ekintu kyekola kirungi nnyo ekyokulaba nti tebalina kekunkuna konna nti babayamba bagenda Mulago ne bayambibwa ne mulina ku bbaluwa ze muyinza olagako nti abakale mwatambulako mwagezaako. Ebbaluwa weeziri era weeziri wano tusobola ozikulagako n'oziraba. Ebbaluwa ya nebbaluwa gye nnina egamba Ministry of Health ku referral node Mulago Hospital Sacha Yesu Gideon wano yali wa 3 weeks fever na wa 3 weeks nawe ali mukunda b'essaawa zino osobola okugyerabirako. Bino ebifaananyi ndaba waka kafaananyi bino bya scan. Kino oyinza okukyetegereza obulungi kyekino kye bamuwanga wa nnaku 2 e Kawempe ne bamukebera ng'ekyenda kiriko obuzibu era afulumira wabweru.
kyebazuulirako nti omwana ekyenda ekifulumya pupu kivunze era ekyo kyekyakonfaminga omutwala mu theeta omusala. Omulabe yandiyagadde okumanya omwana yakeera bukeezi kumakya olubuto ne lupasuka. Nedda terwakeera bukeezi ne lupasuka. Tubadde tubategeezaako nti bwe namuzaala bwe bamala otusiibula ne tutuuka ewaka n'afuna temperature. Bwe yafuna temperature ng'omwana omuto ne twebuuza temperature evuddewa. Ne bwe bwakeera ku makya ne tumutwalako ewa dokita owe ku kyalo. N'agamba ono omwana sayizi eno tekwatibwa musujja, alabika alina infection. N'atuwa sirapu zaali 2, n'atuwa sefamu, n'atuwa ne panado. Ne tubimuwaako omulundi ogwasooka. Bwe zaawera ssaawa 7 omwana teyasala temperature ne yeeyongerera waggulu ddala. Ne tumuzaayo kubanga mu bulamu bwaffe kyali kipya, eri first time okulwaza omwana bebi olunaku olumu. Bwe twamuzaayo dokita n'agamba mubeere wano paka ssaawa 12. Ne tubeerawo kati nga ng'agenda mu stadinga. Zaagenda okuwera ssaawa 12 ng'omwana atandise n'okwesika. Dokita n'atugamba ngenda kubafaringa ekawempe. N'atusindika ekawempe. Bwe twatuka era dokita mwennyini yatufunira n'entambula ng'owe ku kyalo kyaffe. Ne batutwala ekawempe. Ku geeti kwennyini kwe twasanga omusawo n'abuuza mubadde ki kuba twagenda tukaaba n'amaziga. N'abuuza mubadde ki. Ne tumubuulira n'atuggyako omwana n'amuyisawo paka mu special care. Era neebaza gavumenti ya Uganda kuba yatuyamba, abasawo baatuyamba. Kuba ye yali first time okugenda ekawempe nali simanyi nayo. Naye baali ku geeti kati ne twagenda ofuna fayiro ng'omwana yatuuse dda mu special care. Ne bamwambula yenna bamuleka mu papa era baatugamba totwala mwana. Era bw'oba ogenda mu special care toyambala, ne bw'oba olina mpewo oyambala lugoye lwokka teweesabika. Abaana ababeerayo tebambala. Ne batugamba abeereyo paka ssaawa 4 gye tujja omulambula. Ne tugendayo mulambula ng'ali ku oxygen ng'asesema yellow and green. Ne tumulekayo era ne batugamba mujje after 4 hours muddayo after 4. Ne tuddayo nga tugenda omucekinga era nga tusanga ali ku oxygen nga glucose yekka gwe baali bamuwa. Ne tusangayo era n'abaana abalala nabo nga balwadde. Kati mwolwo olunaku olusooka olwokubiri omwana n'azimba olubuto ne lugejjera ddala ng'ayina ebintu bye tumuwadde nga tetulina bye tumuwadde. Omwana takyayonka ali ku oxygen naye olubuto ne luzimba nnyo ne lwewaga. Ne batutwala mu x-ray gye mulabye. Bwe batuteeka mu x-ray ne bagamba ekizibu kiri mu lubuto. Ffe wano tetukola mu kubizibwa ab'ekawempe. Tugenda kubasindika emulago musajjale. Ne batukolera ebbaluwa ne batusindika emulago musajjale. Bwe batutuusaayo era twatuukira ku reception, twatuukirawo ku kazolite awo ku emergency. Era nawo ne batukolererawo fayiro mu bwangu. Ne tugenda mu mulago omupya mu block B level 5 gye twali. Twatuukawo kawungeezi. Bwe twatuukawo abasawo era twasangawo basisita abali kujjanjaba abaana. Ne tubalaga fayiro ne batandika okumuwa glucose. Era ne bamukuba ku makya. Abasawo ne bajja ne bamulaba. Abasawo bwe baamulaba ne bagamba ono omwana agenda kulongoosebwa naye tusooke tugende mu x-ray ne scan. Ne tugenda mu x-ray ne scan. Bwe baamukebera ne balaba ng'ekyenda kye ekifulumya pupu nga kivunze. Kati ne batugamba tugenda mulongoosa. Mande eyo twasiiba tukola ekyo. Bwe batuuka akawungeezi ne bagamba dokita tagenda kusobola kawungeezi kano. Kati enkya ku makya lwe bagenda omusala. Naye omwana ng'ali bubi tasobola na kussa. Ne wabaawo dokita eyajja. Akawungeezi zaali kiro ssaawa 2. N'akwata akagirita n'asalako sayidi ne makansi. Kati olubuto lwali luzimbye ne muvaamu gaasi nga mungi. Ne lukakkana. Enkeera ne bamutwala ne bamulongoosa. Era twagenda okuva mu theeta ng'omwana bafulumizza 9. Ne batugamba tetugenda lekayo 9 kuba 9 tusanze kivunze. Agenda okutandika ku leero. Agenda kubanga apamira ku lubuto. Bannanga abandaba ekintu ekyo kyankosa.
era kyankola bubi nenkaaba amaziga mangi nnyo nga ngamba omwana wange agenda kubeera watya ng'apamira ku lubuto ne baŋŋumya abasawo ne banzizaamu amaanyi ne baŋŋamba ajja kutereera ne tubeerawo nga naye omwana apamira ku lubuto era okuva olwo n'essaawa ya leero omwana wange apamira ku lubuto. Taata gwe nga gwe wawulira otya ekiseera ekyo kuba bamaama be babeerayo n'akugamba nti munaye waategedde? Nawulira bubi kuba nabeerangayo mu ddwaliro nga nsiibayo ng'ekiro nkomawo nensuza bano abaana olw'okuba nti ne wano tulinawo abaana abalala bali 3 kati nga nina okugenda n'encekinga ndabe omwana oli ali atya ate nga nina okukomawo nendaba bano bagenda kulya ki. Kati nasiibanga neetawula oluusi sente ne zimbula kuba okugenda emulago n'okudda okozesa nusu kasanvu twande fulo. Kati olumu nalemererwanga kuba mu ddwaliro twamalayo omwezi mulamba kati ngo bwe nnemererwanga nina okutambula natuuka essira nennemererwa nga ndaba oluusi sente sizina n'okutambula oluusi otambudde ennaku nga 2 amagulu gazimbye. Kati olwagiranga nga mukubira simugamba leero musiibye mutya nga baŋŋamba tuliko bulungiko oba tuli bwetuti ng'awo nsulawo nga nzirayo enkeera bwetu bwe twatambuzanga ki obulamu. Tubalabanga muvuddeyo emulago ne kati omulabi yandiyagadde okumanya mami wano eno mubeerawo mutya mupangisaawo wammwe? Wano we tuli tetupangisa naye si waffe. Waliwo omukyala muzira kisa twamusisinkana ne twogera naye nga renti ekyamazima nga agaanye landiroodi nga kuba ebiseera ebyo era yali korona nga tuli mu lockdown balandiroodi nga bagamba muve mu mayumba gaffe tubasonyiye emyezi gy'emabega naye muve mu mayumba gaffe abasomesa nedda. Naffe ne tulaba nga kituufu kuba nyumba ze yazizimba kuzifunamu naye kati ffe nga tetukyamuwa. Ne tusisinkana omukyala ono ne twogerako naye n'agamba tetwamusisinkana bwe tutyo. Kati omwami wange yajja n'ajja wali neighbor w'ennyumba eno n'ayogera naye n'amugamba nsobola okufuna neighbor nsobola okufuna nannyini nnyumba eno. N'amugamba osobola okumufuna, n'amugamba osobola okunfunira ku namba y'essimu, n'amugamba nsobola ogikuwa ojja kudda enkya. Era enkeera bwe yajja enamba y'essimu n'agimuwa n'amukubira n'amugamba mbadde nsaba ennyumba eno tukkirize tugibeeremu tugenda kubeera nga tubeerawo tetugenda kugitwala tetugenda kukola ki. N'amugamba ennyumba nga teriimu nzigi teriimu madirisa terina kintu kyonna mugenda kubeerawo mutya. N'amugamba tujja kukubamu ebibaawo oba si kyekyo tunaateekanga mu bikate ne tugwa singa tufuna awantu we tusobola okubeera. Kati omukyala n'amugamba nga ndaba ekintu ekyo kigumu ate nange sina ssente nandibadde wakiri mbayambisa ssente ne mupangisa. N'amugamba tofaayo gwe singa oba okkiriza tubeerewo ffe tujja kuyiya engeri gye tunaabeerawo. Omukyala n'agamba tewali buzibu n'atukkiriza era twasomba ebintu byaffe nga tubireeta wano ng'abantu batutunuulya beebuuza bano bagenda kubeerawo batya kuba ensiko yali ekoma waggulu nga ne mu nnyumba mwonna mulimu ensiko naye ne tulimamu ne tulongoosaamu ne tubeerawo ne tukkiriza ne tubeerawo. Era essaawa eno ennyumba gye tulimu tetugipangisa naye eri yagitwazika. N'agamba mubeerewo naye sigibawadde essaawa yonna lockdown bw'anaggwa munoonye mubeeremu naye nga munoonya we mudda. Essaawa yonna musobola okukola ki okuvaawo. Kati ne tubeera nga tulina omukisa ogubeera mu nnyumba eno si yaffe naye tetupangisa. Kati ekyokulya mukola mutya? Ekyokulya ekyamazima katugambe nti Katonda yatulabirira kuba sikola n'omwami takola. Mu biseera lockdown ye yasooka nga nfuna obwana nga mbukokingayo nakuwa 5 oli akuwadde oli takuwadde. Kati bwe baddamu okuggala luutu eno feezi ey'okubiri abazadde bonna ne beesala nga n'abadde akuwa 5 tasobola bikuwa. Abazadde ne batuulira ddala wansi ne bagamba tetuddamu basibye korona w'amaanyi.
kati ne tubeerawo mu mbeera etali nnungi naye ogenda okulaba omuzira kisaze kuba abasomesa batumanyiira nti si mbeera nnungi. Ogenda olaba omuzadde akuleeteddeyo kiro ya kawunga, akuleeteddeyo ekitole kya sabbuuni, bw'atyo naye ng'ekyamazima tetukola, n'omwami takola. Essaawa eno tewali kye tukola kuba luli yalinga agenda olusinga oli amugamba nsomesezza omwana nagenda namusomesereza ewaka namuwayo 2 najja n'agulira abaana akawunga olusi ne tuzigulamu amanda bwe tutyo. N'essaawa ya leero tebakyali wa kusomesa. Gwonna omulimu gwafunye oba afunye gwa kuzimba naye n'okuzimba tebamuwa bagaana. Bagamba ffe tetuwa abasomesa, abasomesa mubeera banaafu temusobola. Oli n'agaania ddala era tufunye challenge y'amaanyi. Mutuufu n'otuuka okwevuma obusomesa naye ng'ate tokyayina ky'osobola kukola kirala. Kati oli n'akuwa omulimu essaawa zino eno oli n'agamba nti nze ninawo omulimu bwe gutyo osobola ogukola? Bwe guba nga mulimu gusobola okunsobozesa n'abaana bange okusigala nga mbalabirira nsobola ogukola. Ne kati oli ng'ayakubuuzizza ki ky'olifa teweerabidde? Kyendifa seerabidde ndo covid kubanga ekyamazima yasinza otunyiga. Ekyamazima ye sigenda kumwerabira, atuzizza nnyo emabega nnyo. Dadi, omuntu nga yakubuuzizza ddala ki ky'olifa teweerabidde? Ekyokulwaza omwana obulwadde obuzibu ng'ate sikola ekintu ekisola kyerabira. Waliwo otuuka n'olaba ng'olemereddwa. Kati ng'ekizigo kye tumusiiga wano kya mitwalo 2 muyinza okimusiigawo ne kikola wiiki ng'emu ne kiggwawo. Kati olw'okuba tokola omwana asola n'okufaako ng'olaba. Kati oba owulira obulumi ng'ogaye omwana afa sina nakalimu kensobola kukola tewali asobola kampa kubanga buli omu ali ku muggalo. Kati ekintu ekyo kinnuma tinandibadde nsobola okuyamba omwana wange ne sina bwe muyamba olw'okuba nti sikola. Bwe bulumi bwensinga okuyitamu n'obutakyerabira ekyo nti omwana kati mulwadde yeetaaga okulongoosa bamuzeeyo bamulongoosa afulume ng'abaana abalala bwe bafuluma oba ng'omuntu omulala naye tetusobola kubanga obusobozi ki tewali. Osanga singa otubadde tukyakola nga tusomesa nandigaye kansevinga empola mpola mu mwaka nga gumu nyinza okuba mpezezza ssente naye nako tekuliiwo ate n'essuubi ttono mu bye tusuubira bye bayinza okuggulawo. Kyekyo kati omuntu nga yakubuuziza nti wobanga ofunyeyo omulimu n'ofuna omuntu akuwa omulimu osobola okukola kubanga ono nga mami wagambye nti babanyoomerera abasomesa nti temuna kintu kirala kyemusobola kukola ate nga watugambyeko nti oba ofunyeyo alina olulimbi afunye kyonna kyalina ng'osobola kimukolera. Bwe mba nfunyeyo omuntu nampa omulimu nsobola ogukola. Ekiremesa wano mu kitundu obutakuwa mulimu kuba bakumanya oli musomesa kati ate naawe mwennyini owulira oswala okulima mu kitundu mwosomesa oluusi n'okwatibwa omwo ennaku nenja neekulumira omwo olw'okuba otya n'okusaba omulimu. Ne bwe waba ebbali ne wano wembeera nsobola okugenda n'enkola kasita mba nga nfuna ssente ezibeezaawo famire yange. Tukyali ku puroguramu yaffe kyaddala omulabi famire eno gye tulina olunaku olwaleero balina ebizibu. Waliwo ekizibu eky'amaanyi kye balina kyo eky'omwana eyafuluma ekyenda nga mwana muto wa myezi 6 yatandika okutabuka nga wa lunaku lumu ne bamutambuzaako ssente neziggwawo nga nnyingi okuba bakaspendinga obukadde nga 3 n'okusoba. Ennyumba gye balimu si yaabwe tebagipangisa naye babawaawo buwi nti nga covid naweddemu bajja beetaagibwa okukola ki okufuluma bagende bafunewo okubeera kuba baavaayo nga renti abalemeredde ne banonyewo okudda nga tebalabawo ne bafuna muzira se yazimba ennyumba ye nga tenaba kutuuka kugikozesa n'abawaawo bagira bakyasulamu ate nga bagamba nti era ejjuddemu ensiko ennene nabikinga terabika bulungi nnyo ngera bw'ogiraba nti temuli madinisa temuli nzigi mulimu bitulituli bingiko naye nga babeeramu naye nga bo bagamba nti alina omulimu kyonna ky'olina alina ssente alina omulimu
kyonna kyakulya kyakukozesa waka basobola okukikkiriza bulungi nnyo. Eba nabo bakulindiridde bayambeko basobole okutambuza obulamu. Nkyali nabo era nekyali kyaddala. Omulungi akyakulidde ku puroguramu yaffe kyaddala. Oyinza okwebuuza nti ddala omuntu omulamu ng'ate wali okola osobola kusula otya mu nnyumba efaanagana bwe bati ko mulimu ebituli, enzigi za mabaati, embaawo zijjudde buli wamu wano wentudde. Kale tewawa bulungi maanyi. Ate nga famire eno gye ndimu y'abaana bana omuli maama ne taata. Ate nga bonna basomesa ate nga baabagala. Ng'omuzira gisaali eyo. Abantu bano benjogerako olunaku olwaleero balina omwana eyafuluma ekyenda nga waafulumira awo. Mwana yeetaaga obukadde 5. Ennyumba gye balimu baagibawa mbuuyi ate tesaanidde bulungi ebulamu. Tesaanidde bulungi ebulamu. Ate nga si waabwe tebapangisaawo naye nnyiniyo agitwala essaawa yonna. Basomesa jjukira baabagala balina abaana ab'okuwa ekyokulya ate nga tebalina mirimu. Ng'omuzira gisaali eyo abaana mbadde nsaba bakwatibweko ennaku. Maama ne taata obalaba nga bafaayo nga bagezaako okukola embeera esobola okutambula. Tukyali ku puroguramu yaffe kyaddala katugendeyo gye bali tulabe omwana oyo embeera gy'alimu nawe kennyini weerabireko. Tukomewo. Mami, omuntu ali ku puroguramu kyaddala yandyagadde olaba ku bebi ekintu kye twogerako. Ekintu kye twogerako kituufu era omwana asobola okumubalaga kuba ekyamazima kituufu. Afulumira ku lubuto, ekyenda kiri bweru. Kati omwana ekintu ky'okumusiigako mwayogedde ku katiubu akabulirina. Tube ya mitwalo 2 n'essaawa ya leero tetulina busobozi bugigula era yenna olukindo luno luzeeko n'amabwa yenna butuse kubanga tetukyalina busobozi tosobola noonya kyakulya ate ofune ezigula tube. Kati ye peyini oluusi gy'osanga ng'alina gy'osanga nga twetaaga obukadde 5 okusobola okulongoosa omwana ono kubanga ekyamazima omwana tali bulungi abeera nkaabirira nange emireme ne ginzigwako sawa yonna mbeera mu kwoza neetaaga okumugololera obusuuka bwe tuteekawo ekizigo ky'omusiigako kati essaawa eno yenna abutuse. Sirina ssente zigula ekyo kuba tetusobola noonya kyakulya ate tugula ekizigo kya mitwalo 2 ekyomusiigako. Kati naye banawe obulamu bwe tuyitamu si bwangu. Obulamu bwe tuyitamu twetaaga buyambi bwokka. Tusaba alina obuyambi, tusaba asobola okutuyamba otuyambe. Omwana ono asobola okuddayo okulongoosebwa afulume ng'abalala. Tusaba alina obuyambi yenna. Yenna gy'oli awulira tuyambe. Amafiina oba awulira tusaba otuyambe. Tusaba otuyambe. Tuyambe maama w'eggwanga tuyambe. Maama Nabbanja tuyambe. Pulezidenti Museveni bw'oba gy'oli osobola okumanya tuyambe. Omwana waffe abayimbi abasumba bassa bugembe tuyambe. Omwana waffe asobola okuyambibwa n'abaana abala bafuna ekyokulya n'olwokubeera tusobola okuyamba omwana ono. Tubasaba mukwatibwe ekisa. Tetumanyi mwana ono ky'anaabeera mu maaso. Oba oli awo anaabeera minisita, oba oli awo anaabeera pulezidenti, oba oli awo tusaba mutuyambe. Omwana ono addemu alongoosebwe. Twetaaga obukadde 5 omwana ono okusobola okuddamu okulongoosebwa bwe twetaaga. Bannange mutuyambe. Essaawa yonna ennyumba esobola okutwalibwa.
feature ddala yaffe nange Helen's Mentor. Tunasanyuka nga tuyambiddwa. Ennamba z'amasimu zigenda kubeerawo ku screen yeeyo. Eyange eri 0700 72 49 06. Naye onkubirako n'ongamba nti ssente z'abantu bano eno n'otaziteekako buteesi kubanga tuyamba abantu bangi. Mubeere bulungi.